Bwasinga bba mwafa Manisuru. Tujja kujja, tugenda kujja. Manisuru singa bba mwafa. Habere Nsa okufa mbikwekide mu maaso awo Alien Skin yeetabye ate mu lutalo lwa King Saha wamu ne Palaso mbikwekide mu maaso awo genda kubeera nga obirabirako naye nga terunagendayo ng'omunankyukakyuka ali ng'omuwagizi wa King Saha ng'omuwagizi wa Palaso vidiyo eno madde nkusaba soko jimbyereka like bw'oba omaze subscribing weegatteko mukutu gwaffe guno oba omaze beera ng'ombulira mu comment section awo oli ku tiimu ki olunaku lwabadde lwajjo omukulu King Saha Mbu ye yalumbye Palaso ya King Saha yavuddeyo n'agamba Palaso yasoose okubeera nga mukyokooza ate mukimanyi bulungi tino King Saha omu ku bayimbi abakyasinze okubeera n'eggaali wano mu Uganda kye yakoze yagambye nedda eggaali musigale bano abasajja nze kambeekolereko abali ne Jambia kye yabakoze oh my god bonna abadduse emisinde kati njagala osooka owulirize Alien Skin ongambye beddala Alien Skin mu lutalo abadde anoonyamu kyanoonya kambaaka oba alina kyanoonya musooka omuwulirize tumanye tweyongere ne Palaso kiki akyagenda okukola oba kiki kyagenda okuzzaako after what King Saha did to him. Scorpion anenge gyageze n'agwama okunuuwa ng'alaba guseka fesi yakyajagala zinawagira aba naye nga bw'aba kyakoze president kati komanye muniga kyekigwe Lucifer kwe kuwona vita kuwulira bw'omanyi kigambo muniga kyakoze kyekyo alina engeri gyaguddemu awo mu ttaala nga guseka kyakoze kyekyo kati oyo muniga abaniga buloka tayagala kufuna damage babuloka bannange kati nawayo okumanga tugenda kuseka gwe Lucifer abaami abo ba mikwano nnyo abaami abo omu bwe yakuba ebintu byange omu ye yakweka ba suspect genda kuseka bwe tugenda osekera ewalala ebyo byonna bayagala bintambulireko naye nga nze jjukira nze ndi munaku naye nakakuba endongo yange bali boolaba balandi road nagamba ati ne connection mwina nnene ebisajja baategula dda nange kansoke mala oditeekayo obeeko eweogoma webitabuka bwetulanga buno budde kasita maze okuteeka nambemu ku kiddo bonna bali ku eno bawoza ndi mu dipulosoni nga nayo kooli kumbe nze ndikyalwa pulezidenti bwe nziramu ebyo ebintu ebyo mbanga atamufuna lwaki nkyusamu nenyambala ku masuuti okulaga mbuno nafuna ab'obuvunaanyizibwa gwe wagamba sinayo kyali wange asobola kwogera nange kyokka nga recently osimbye okundaba na pulezidenti ku mikolo gya muwoozi era kwabo kyogamba sifuna wadde bulooka wadde ali wansi waabwe ne Lucifer nawe tewaliyo kankugate ku kodi bandi obuli obuyimbi buwolipa olwaita abasinga ababadde beebuuzi beddala mu lutalo lwavuddewa ndowooza muwulidde mafia boss agambye okubeera nga nti yagwa awo nyininyini Palaso yavuddeyo n'agamba nti no ye si yatandise olutalo naye kigenda okubeera nga Mbu abaana ba Palaso be bakyokoosezza King Saha. King Saha bwe yalabye nga bamumanyira mu maaso ga mukazi we yagambye nedda bano abaana kambagireyo Jambia mba disciplining era kye yakoze mu bulungi kati bano munyini njagala mbabuuze mulowooza omukulu King Saha kye yakoze kyabadde appropriate oba ndasokolabe Palaso nga yeewera okubeera nga amutuusako obulabe mulowooza Palaso asobola King Saha mu byaddala oba nedda saawa toli mutamivu vamu ebyo byonyoosa ozuukuka ojjukire ng'ogalula ejjambiya otema omuntu yagendedde mu ambulance footage yenna waali. This is all information that is available. Wandivuddemu ebyo n'ogenda n'omaliriza bye watandise. Omuntu omugezi tadda mu byakusongasonga engalo olina nnyingi ez'okusonga Palaso manyi mwamanyira kuzannyira ku linnya lyange mmwe bunnakyalo gwe kannakyalo k'ekigungu watemye omwana olina empisa embi tewabadde lutalo lwetaagisa kasajja gwe okumanya omutima nakulabirawo nga toli mukwano gwange n'enkusembezayo bino bya music tusobola okwekuba endongo
n'abawagizi ne banyumirwa ne ssente ne tuzikola naye oli mu by'ekisiru mb'otambula n'ejjambiya. Radio g'okoppereza twamufiirwa mu bintu bya kisiru bwe bityo. Tewamulaba nako tewamusemberera nako wamukopperanga eri naye tuweefuula amumanyi ennyo. Bro, lekera, stop blaming other people. Lekera okunenya abantu abalala olwa choice ye yogenda mu mmotoka gyejjambi otema abantu. Bwibanga bye birooto byo live up to it. Nenga lekera okusonga obo obugalo bw'osonga. Gwennyini mwagenze. Ne mujja wavudde oba ennakawuka ng'olina abayaaye bameka nga gomanyi ozze kulwana. Ne kati eno mu Kampala gy'olwanira gw'oyinza osobolayo gwe Kasajja gwe yerijja gwako ennakawuka. In Kampala? Manyi mwewa nnyo importance. Mulowooza okuleekaana n'okusaakaaza eddoboozi naye mwakoze ebikolwa bye mugenda okwejjusa kuba biri ku kamera. Mbupalaso nze teri yankubye era sirina gwe ŋŋamba nti ono. Naye nga waliwo eyatandise olutalo lwe simanyi oba asobola okumaliriza ebyo bye mwensuddiya. Nze sinnakubwako era to all my dear fans, I am very, very, very fine. Kuba saategedde lwaki olutalo lwabaddewo era ndaba mu footage nga nkyuka kuba nze mmanyi nti maybe twalina obutakkaanya naye tusobola okwesonyiwaŋŋana. N'engeri gye wapositinga ka video ng'oyimba oluyimba lwange ne ŋŋamba olaze maturity. Era toyinza kubanga waddamu okundaba nga mpeereza indirect messages nga ggwe zompeereza obulamu bwange bwonna ng'olowooza ndi musiru gwe Kasajja gwe akatasoma nga yadde akatabo akamu. Agala tegeereraane. N'omukyala gw'omanyirirako gw'oyagala okufuula ekyettabbu wamu. Alright, bino tubitadde ku mabbali nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo ne kusaidia Mama Fiina. Mama Fiina ye olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba tagenda kuyinyira ku nsonga za Antaira wamu n'omukulu SB4 wabula agenda kulaba bye bannayuganda nga boogera ebintu bye batamanyi. Njagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section. Oli ku ttiimu ki guno omulundi? Oli ku ttiimu Antaira oba oli ku ttiimu Mama Fiina ne SB4? Video ino sooka ogirabe. Omukulu Mama Fiina nga yagamba tagenda biyingira mu katana subscribinga nawe subscribinga tekijja kusoboka. Nkiddamu tekijja kusoboka. Nze siina lutalo, nze siyomba n'abantu. Ate abaana bange mbaagala mwenna. Naye mulekeraawo okulowooza. Kati kyamutute ku TikTok. Lwaki ayogedde ku TikTok? TikTok bwe yali ejja mu Uganda yarangirira ddi nti emyaka gino gye kikoma okwogera ku TikTok. Bwe ekitiibwa kyo abantu kye bakuwa mbu tekisaana kubeera ku TikTok. Anti njagala mmanye emyaka TikTok bwe yali ejja mu Uganda okuli gye sitalinga gyali myaka emeka? Teyinaako myaka gikumani. Yagiriko. Lwaki agibeerako? Kati bwati bo baana bato. Lutalo ki? Anti ndeka gwe tompa Kabaata. Wangi. Kati oyo andaba ku TikTok nga n'emyaka gino ginina. Ye gy'amanyi. Tanfollowinga ndeke. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701373711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.